Wetuukidde ekiteezi awaali wayiibwa kasasiro tusanze abakulu okuva mu kitongole ki KCCA abakulembeddwamu Sharifa Buzeki nga bali mu keetalo oluvannyuma lwa kasasiro okukwata omuliro. Ebimotoka by'abazinyamooto ebizikiza omuliro nabyo ku mulundi guno bibadde byesomba ekiteezi nga byolekera awagudde enjega. Oludda olumu olwa kasasiro tusanze waaka ekintu ekyeraliikiriza abatuuze naddala abawangaalira okumpi ne kasasiro ono. Nankulu wa KCCA Sharifa Buzeki ategeezezza nti omuliro gwatandise ku ssaawa emu ey'okumakya ng'obuzibu bwavudde ku bbugumu lya gaasi ekika kya methane okuviira ddala wansi mu kasasiro. Omukka ogwo njagala landfill eno ogiteeke mu kifaananyi kya tanulu ey'amatafaali. Ebisasiro bino bwe bibeera mu kifo ekimu nga byetuumye waliwo ze tuyita gases ezizimba wansi eyo. Kati waliyo gaasi gye bayita methane. Bwe yeetonda wansi eyo ekola ebbugumu bw'emala ekigivaamu guba muliro oba okubwatuka. Buzeki agamba nti olw'embeera y'omusana ogwaka embeera eno esuubirwa okubeerawo ekiteezi era bw'atyo n'ategeeza nti abantu abawangaalira ekiteezi naddala abali mu mita 2 okuva ewali kasasiro balina okukyamuka bunnambiro. Era security gye mulaba eno omulimu gw'erina okukola kati kumakinga sure nti abantu ababeera wano okumpi ne landfill eno tebagisemberera kubanga bwe tugambye tetuteekwa kufiirwa bulamu bwonna lwa landfill. So security edrawinga abantu bave okumpi ne landfill eno tusobole okuzikiza omuliro guno nga tewali muntu yenna akoseddwa. Era mujja kulabako n'ambulances ze tuleese okubeera ku standby senga omuntu yenna aba afunye obuvune. Omubaka w'ekitundu kino Mwadanku Nnyingi yeewunyiza abakulu mu KCCA bagamba nti balagajjalidde ekifo kino yadde nga gye buvuddeko baafuna obukulembeze obupya. Bwe balonda ono Sharifa Buzeki ne muwandiikira nze kennyini mu January w'omwaka guno nga mugamba nti ensonga yandibadde osookerako yakujja kulaba landfill emanyi etambula etya abakosebwa bali mu mbeera ki mubateeketeekedde mutya ne landfill eno wadde mugamba nti mwagala gyeggalawo naye kasasiro yasigalawo era yeetaaga okubako ekikolebwa okumumanejinga obutakosa bantu. Kyannaku nnyo nti okuva Sharifa Buzeki bwe yalondebwa tetumulabangako wano ku kiteezi landfill okujjako olwaleero ng'omuliro gukutte. Abatuuze bavudde mu mbeera bwe wawulidde nti balina okwamuka ekifo kino. Idjazze kuba batutubizanga 8 tibagenda kujja. Ffe tubadde tumanyi azze kwogerako naffe kiki twagala kuba iddi mupya batugamba luli kanayitula mu office ne tubaye tulinde twali twagenda ku KCCA twali tuddayo ne batugamba amulinde iddi tanatula mu office mugumiikirize tugumikiriza ne tubamanga 8 ajja kujja kati bakumyeyo obuliro obutonotono bazo tulima buno baze kuzikiza muliro mbubaze kola muliro ddala gwo waliwo muliro no kasasiro yabadde nga akwata omuliro awo n'omuzikiza n'ekimotoka kimu n'aba KCCA tebazzeeyo batusasule twesonyiwe ekifo kye bagamba mbu bakyagala ffe batusasule tukiveeko ate n'ekyo tubadde bagumiikiriza okuvanga 8 nga 10 ogw'omunaana tugumiikiriza kati gino myezi 6 tewali kigenda mu maaso batusuubiza nti omukulu agenda kujja ayogere nammwe tajja. Bwe tuviiridde ekiteezi ng'ebimotoka ebizikiza omuliro bikyesomba mu kifo kino okulaba nga embeera teva mu nteeko. Kinajjukirwa nti embeera eyeefaananyiriza ng'enno yagwawo mu mwezi gw'omunaana omwaka oguwedde kasasiro bwe yabumbulukuka natta abantu abawera 35 n'abalala ne basigala nga banyiga biwundu.